abalaba TV ez'enjawulo mu ggwanga. Bulega Umar gemanya gange nga ndi president w'ekibiina ekigatta ba bouncers mu ggwanga. Era tuli wano ku Caroline Hotel okulinana office zaffe. Tuli mu kusoma. Poliisi eri mu kusomesa ba bouncers ne bannaffe abavudde mu nsi ez'enjawulo okujja okutubangula ku bwongo engeri gye tukolamu omulimu gwaffe ogw'okukuuma ebifo ebisanyukirwamu byonna mu ggwanga. Yes. Tuze tulaba emisomo egy'enjawulo. Kino kyanjawulo kyekiri mu musomo guno. Ekyenjawulo ekiri mu musomo guno ogw'olwaleero tuzze tusoma oluvannyuma lw'okusaba omukulu Genosale okumusaba nti twetaaga okusoma nga babouncer kuba si buli kanyama akuuma ku night club oba akuuma mu events ezo abayimbi gye bayimbira oba akuuma ebifo byonna ebisanyukirwamu n'okuwerekera bakama baffe abo. Si buli omuntu mutendeke olw'okuba nti tubaddemu ne bannaffe ng'obumanyirivu butono. Yensonga twali twamusaba atuyambe atukwanaganye n'ebitongole bino ebya security tumuveemu abantu abasobola okutusomesa. So ekyenjawulo olwaleero ekibadde mu musomo gw'e Makindye division nti tufunye abakulu ab'enjawulo babiri. Tufunye RPC Kabejja w'omu region nti yennyini yasomesezza leero CDPC yasomesezza leero CCI yasomesezza. Tufunye Kabejja yennyini owa region RPC Mwami Kirya yazze n'atusomesa nga ba bouncers engeri gye tukwatamu abantu gye tubakebera okwogera nabo okubasaakinga deni bingi byabadde atusomesaako byonna mu biwulidde. Yensonga lwaki omusomo gw'olwaleero gubadde gwanjawulo. Ate ne tufunamu n'omukulu avudde e Bungereza muganda waffe bawunsa munnaffe ng'alina ekintu ekifaananako kino ekyaffe mu ggwanga naye akozesa abantu nga bano era balina ne security company balina n'ekitongole wano ekitwala abantu ebweru nga naye azze okutusomesa ate ng'eri gwe mulimu gwennyini gwe bakola. So yensonga lwaki omusomo gw'olwaleero gubadde gwanjawulo ku misomo emirala beba abantu abamaanyi be tubadde nabo ababiri olw'ensonga nti ffe tufunyeemu nnyo nga bakanyama abakola omulimu gw'okukuuma. Yes. Yes. Era nange mwennyini nkisanyukidde nnyo nze nabadde simanyi nti omukulu asobola okyogerako ekyo nti abantu bangi abagagga ababadde bajja mu bibiina byaffe nga batukozesa mu mbeera ey'obumenyi bw'amateeka ng'oli asobola okujja n'akuwa omulimu gwa bakanyama 5 nga bagenda kukuuma ttaka. Ettaka eryo baba bagenza okukuuma ffe ne tutafuna olw'okuba twagala ssente ne tutafuna kumanyisa poliisi nti waliwo omugagga atonyonya atutwala ku ttaka. So tufunyeemu bingi nti omukulu atulabudde n'atugamba nti omugagga bw'ajjiranga mu mbeera eyo musooke kujja ku poliisi mutwebuuzeeko oba gye mulaga mugenda makubo maki matuufu. Nange ne nnyongera okutegeeza ba bouncers mu ggwanga mwenna ne bw'oba toli mu kibiina kyonna mweyongere okujja mu bibiina muno mumanye ebintu bingi kubanga eyo gye muli amazima amatuufu mugenda kutomera ebintu bingi ebigenda okubasuula mu buzibu. N'olwekyo nti obumenyi bw'amateeka bwe munajja mu bibiina ate mugenda kuwona bingi nti n'ekyo ekyettaka bangi ababadde bakikola nga tebamanyi nti kikyamu. Banange mujje ate era bwe muwulira emisomo nga gino mujje kuba kati abatabaddeewo bingi bye musubiddwa era mugenda kufunanga ebizibu era mujja kuggweranga mu makomero olw'ensonga nti temuzze kumanya okugenda ku ttaka nga poliisi tetegedde temugitegeezezza olwa ssente omugagga zaleese kikyamu era nange nnyongedde okukivumirira okuva ne leero era ssente nange ngenda kuzigobanga mu ofiisi ez'ebyettaka okusinziira ku kyempulidde wano leero. Nga gwe pulezidenti w'Abakanyama era kwegamba tukuyozaayoza omulimu gw'okoze gwa ttendo okuba nti abantu bano bakuŋŋaanya naye waliwo omuze ogwazuukiddwa mu Bakanyama. Tumanyi oba bakibiina kyo basibe bakibiina kyo naddala ku bivvulu Bakanyama badda ku mulyango ne batandika osolooza ssente ng'ate batwaliddwa kubanga kuuma ddembe ly'abantu abatamiivu oba oli awo n'abasigadde. Ensonga eno oyinza gyogerako oti? Ekyatutandisa ebibiina bino kwejjamu bantu ng'abo abantu abalungi abateeketeeke be bano be bajje ku maofiisi gaabwe nojja mu BAU oba nojja ku Uganda Council ku ofiisi yaabwe n'ogenda ku kalenda mu bano bannaffe aba UBA kati twafuuka omuntu omu bw'otwala UBA bw'otwala BAU ffenna tubeera omuntu ki
olw'ensonga tulina olukiiko olutugatta wali waggulu. N'olwekyo nti bw'otwala bawunsa ng'ogenze ku ofiisi ng'omujje ku ofiisi tewakubidde kanyama mukwano gwo, toyinza butatwala kanyama mulungi. Naye bw'okubira kanyama mukwano gwo olw'okuba olina w'omumanyidde, ye n'aleeta banne bana, ebyo ebizibu by'oku miryango togenda kubyewala okusolooza ssente ze ez'obwereere. Naye bw'ojja ku ofiisi zaffe ekibuye wano ku Kimuli building, oba n'ogendako ewantu wonna mu ofiisi y'abantu oba Kalenda oba wonna ewali oba Gayaaze wa Coach Jeff, ofiisi kati nyingi. Bw'ogenda mu ofiisi n'okubira oyo yennyini gwe kikwatako nga chairman, ebyo ebizibu mugenda biwona. Naddala bapolomota mbakubiriza era mbakoowoola, mujje mu ofiisi zaffe mutweyambise. Bannange bye mwali mumanyi byaggwaawo, kati tuli bantu abalungi abakwatagana n'ebitongole ebikuuma ddembe ng'ekitongole kya Uganda Police. Era ofiisi yaffe bw'ojjayo ffe tukolera omulimu, ne bw'ova ku mulyango gwo n'ogenda ne weebaka. Ffe bamwami Balamu edda tebaatuwanga mirimu, naye ku ssaawa zino batuwa emirimu olw'ensonga baatulaba nga twayonjowala ne tuvaamu ebikolwa bye baali bamanyi nti babawunsa basolooza ssente z'abantu ku miryango ez'obwereere. N'olwekyo mutuwe emirimu, abantu abo bannakigwanyiza abo abajja ku miryango ne basolooza ssente zammwe, tusobole okubajja mulimu gwaffe. Yes. Wali otandika ekintu kino ekyokuba nti n'okuŋŋaanya bakanyama mubeere eddoboozi lyerimu ne baganda baffe abamu benda bako wano. Waliwo abamu ababavaako nga babawakanya, naye mu luno olukiiko ate tubalabyemu. Kiki ekyabagasse this time round? Anti nkugambye kino ekibiina kya bwegassi, y'ensonga lwaki olabyewo PRO musajja wa Uba ng'ate yayogerera ekibiina ky'abakanyama mu ggwanga, ate nga yali wa Uba. Y'ensonga lwaki olabyewo nze pulezidenti waabwe nange nali mu kiwayi kirala ng'ate tuli omuntu ki. N'olwekyo nti owabbawu owa Uba bwe tuba nga twafuuka omuntu omu, kitegeeza abo be mwalengeranga ebbali abo abeerumaaluma, ebyo tebibulamu. Ne mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni oba mu NRM waliyo abagivumirira kyokka ate nga gye balyamu. N'olwekyo nti ebyo tebibulamu, ebyo bibeeramu mu nsi. Abalungi ababi babaayo, wadde abantu abalungi bakola ki, baba beekozeemu omulimu, naye era ababi tebakola ki, tebabulawo. Kutya ssebo bamemba kye mbadde mbategeeza, mbadde nga omanyi mulimu abapya abakajoyininga ekibiina. N'olwekyo mbadde mbategeeza nti nze ekiseera kyange nkyegomba we kiggweerako, kubanga nze nasaba ekisanja kimu. Nabagamba nti nze ndi fawunda, nali saagala kubeera pulezidenti w'abakanyama. Anti abantu babawunsa bandirabye nga nze yeegwanyiza buli kimu, y'ensonga lwaki nali nkigaanyi. Ne mbagamba nze ng'omuntu eyaleeta ekirowoozo siyinza ate kubeera bibiri, kambeere wali nga fawunda, ye pulezidenti abeere mulala atukulembera. N'olwekyo nti kye mbadde ngezaako okubalaga nti bingi byenkoze. Gavumenti etuwadde emirimu, bannaffe bagenze Bulaaya bakola, abagenze Kata, eyo gonna mukisa gavumenti yegukoze eki. Gavumenti netutandikirawo projekiti ng'eyita mu kitongole kya Microfinance Support Center. Obyo byonna byonna senga tegaali maanyi ga Umaru n'olukiiko lwakola nalwo oba ttiimu gye nkola nayo, byonna tebyandibaddewo mbabawunsa. Abayimbi bakaabye, abayimbi nga beebuuza lwaki babawunsa bali bwe bati, nakati bakyakyebuuza. Naye bagenda okutandika association zaabwe ffe nga tweteekateeka dda. N'olwekyo y'ensonga lwaki obalaba babuuse luvannyuma, bonna kati bali mu kukaayanira bukulembeze, ffe twali tweteekateeka dda. Era y'ensonga lwaki mutulabye, y'ensonga lwaki mbadde njogera ebintu ebyo nti nange neegomba okulaba omukulembeze alidda mu bigere byange, ndabe ku bintu byalisakira bannaffe, kubanga eno ttiimu gye nkola nayo yeeyinza okulizayininga yonna, ate naffe ne tukwatayo ku migi emito bannaffe tulabe nabo bye bakola ki, bye balikola. Ku bonna b'okoze nabo ani gw'olaba ali omweteefuteefu okuba nti atwala ekibiina kino nga pulezidenti, kubanga tulaba babawunsa bonna kati obwesigwa babuteeka ku bona avaawo tekiigwe tebeerumeerume, tekisobola kugwa olw'ensonga ne bwe ndivaawo oba Mukama ne bwali banjije mu bulamu bw'ensi eno, nze nina abantu nange benzimbye, naddala ono gwe mulaba ono akutte wano. Abo bonna bapya otugenda kuwummula olwo, naye ono tumuzimbye ne banne emiti emito, ono abanga mutabani wange, ono ye chairman w'ekiwayi ky'Eggayaaza eky'abakanyama ab'Eggayaaza okuva ewandegeya paka Kayunga, naye tumulabamu ekifaananyi ekyobukulembeze ekyamaanyi okulaba nga asobola okukulembera banne mu Uganda. Era ffe bwe tuwummula abantu bangi betugulumiza abali mu myaka gino abasobola okukulembera bannaabwe
era nga balumirirwa omulimu gwaffe guno. Tata bwalaga omusika ng'akyali mulamu. Yes. Abooluganda batenogiraaji. Omulazi obudde buno nga bangi nnyo abeera abamu obusobozi. Tobamenye. Tolowooza nno kigenda yitawo obuzima. Bano bonna baali bakulembeze era nakati bakulembeze. Ono yaliko chairman. Naye obwa chairman yabuta olw'ensonga yalina gwe yalaba nga ate ayinza okubaako n'ebintu byakola nga bisinga ku bibye n'awanika. N'olwekyo okulaga omusika tekitegeeza nti ngenda kufa. Okulaga omusika nange waliwo omuntu gwendaba nga mu butuufu byenkola ng'abikolera ddala oluusi n'okusingawo. Yensonga lwaki nsobola okumuleeta mu media ne mulaga nti babawunsa mwena abali eyo. Omanyi babawunsa waliwo n'abakulu abatusinga ku myaka. Naye ng'ate emyaka tegifaanana byakola. N'olwekyo waliwo omwana gw'osobola okulaba kati ng'ono ng'asobola okukola ebintu nga si bya myaka gye. Yensonga lwaki musonzeemu ne ngamba nti omusajja ng'ono n'abalala si ye yekka, tulina n'ebiwala ebito nga bino. Tulina bano abavubuka bano kati ono wuuno coordinator we Nansana. Bonna bali mu elementi y'obukulembeze kubanga ebintu bibakola bye bimu naffe bye tukola ki. N'olwekyo ffe bwe tuwummula tulinawo emiti egisobola okukola ki okutwala ekintu mu maaso kuba naffe tuba traininze obukulembeze. Yije muyita leadership. Tuba traininze leadership kyeki era yensonga lwaki tubalaga ku ssaawa zino nabo basobole okulaba nga bongerayo ekintu kyaffe maaso. Ekitongole kyaffe nkakasa kigenda kubeera ng'ekitongole kya poliisi oba seekyo nga bwe mulaba ekitongole kya State Council bwe tukyagala bwe tutyo. Kubanga wano we tuli waliwo ebitongole bye tulingiriza ebyo ebibiri nga nabo batwebuuza babawunsa bazze bate okufuuka bati. Naye okufuuka bwe tutyo gavumenti yetuleetedde ekyo olw'okuba nti etusapootinze ate naffe okwagala omulimu gwaffe okugujjamu bannakigwanyizi. Ensonga lwaki tufaananye bwetutyo. Byenkoze bye binsikiriza okuva mu ntebe kubanga nnyinza okulwa mu ntebe ne nnyonoona byenkoze. Byenkoze bibadde birungi nnyo nti babawunsa bafunye emirimu, abamu bagenze Kata, abamu bali Abu Dhabi, abamu Iraq, abamu wano balina projekiti ng'abazinoonyeza yenze eremeza mu bukulembeze ngenda kwoza olugoye ate nnyanike mu ttaka olweru ate nnyanike mu ttaka. N'olwekyo sirina kwonoona byenkoze eki, nze nnyina kudduka mangu n'abalala nabo ne bajja nange nendaba ku bye balikolera Bakanyama.